Faridah TV Kitalo munange Atiddwa asebawe naye neyetambina masawo menda ko bikutusako byona masawo abafumbo balwanaganya ensonga za bwenzi omukazi natabawe oluvanyuma naye neyetambina masawo nako bikutusako byona masawo balese baby wa myezi ena mbina masawo bagita Faridah TV mwasize mutya muli mutya Faridah Nakazibwe munange ali mu Kyalo mpaka nakati akyali ali mu kukiringa mpola ngenda kwambe kutusako byona songa ate ne muna Uganda yakoze ki yayawukanye n'omukyayina byongedde okubanga biranda ngenda kwambe kutusako masawo byonna bagita Faridah TV mwasibye mutya amuli mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyigene kale video no jimpereka like comment section weli abaka muntira mu comment section tosolenga on following Nakazibwe ageze ku mukutu gwe ogwa Facebook natekana gamba nti banange awomba ngenze kulopanga bulijjo awo abagenze kulopanga bulijjo wagena mu Kyalo abagenze kubalopa mwenna abamugidira abamusalako omugambo abagenzi wa mama we kolaki abagenzi wa mama we kulopa Nakazibwe mpaka nakati akyaliyo kuva Krisimasi era ono n'olusooka asubira okululira ewa mama we ebbanga akyaliyo ebbanga gwanvu nnyo eriwerera ddala akyaliyo ewa mama we bamita Faridah Nakazibwe bagita Faridah TV eyo ngavuddeyo ngavudde ngazikosalize no ewo omukyayina bintu byengedde okubanga biranda ono yawasa munna Uganda omwana muwala owe Masaka naye omukyayina yavanga akolaki nga yemulugunya ku mwana muwala ono olw'enneeyisa n'obwenzi obususse ennyo gy'alyoza olengerawo baali ku mukolo omukyayina yasula famire ye yonna n'akolaki n'awasa omunnayuganda ne ba omunnayuganda kyamukoze kikambwe yejjusa lwaki yamwasa kubanga munnayuganda mwenzi bitya bw'avaawo ng'agenzeko ewaabwe Masaka aba mu bwensi alinayo abasajja abala omukyayina kyamunyiiza nnyo kasaakolaki kasaadisi kavalinga kasayazuula kasakivumbula oba n'akitegeera nti ono bw'aba agenze Masaka oluusi abamulimba oluusi aba agenze mbasajja balala amulimba nti agenze Masaka gumba agenze mbasajja balala omukyayina yanyiiga biyongedde kubanga bitabuka era nga omukyayina agamba nti yamubba n'essente ze empitirivu yazimubbako ng'atategedde n'azitwala ono agendagenda mu kkooti era agenda mugulako omusango ayagala akole ki ayagala avunaanibwe olw'okubba ensimbi ze ezaali empitirivu kubanga yali yamwesiga nga amuyita mukyala we nga manti yafuna omukyalo omwesigwa kumba omukazi gwe yafuna mubbi omukyayina omusango agenda gutwala mu kkooti ng'amuloopa olw'okukolaki olw'okumubba olw'okumunyagulula olw'okumufera kubanga yagamba nti ono gwe yafuna tiyali mukazi wabula yali sikama abafere waba osobola okuyita bakoonizi abafere omukyayina bwatyo bwakolaki bwatyo bwagambye agamba ati agenda muki mu b'amateeka mwana muwala n'akwatibwe olw'okumubbako ensimbi z'empitirivu obukadde nga 9 obw'e Uganda agamba nti agenda mu kkooti ebeeko kyekola omukazi ono akwatibwe kubanga yagamba takyamubalanga mukazi we agamba nti obwenzi bwakoze ki bwamumulemeseza kussa n'obubbi abakyala b'e Uganda omukyayina yali amaze era yamanyi afunye omwana w'e Masaka omuwala aswazizza abantu bonna bava e Masaka omwana muwala ono olw'okola ki olw'okufera omukyayina mubbako obukadde 9 ate nga amulimbalimba nti agenze waabwe e Masaka kumbe agenze mbasajja balala Kitalo nnyo Bambi ngavudde ngezikusaliza eno Kitalo nnyo bagamba nti amawulire ag'ennaku amanyikiddwa nga Anodi Baba girlfriend we yamutemyeteme n'amutta naye neyetta munange bano balese omwana wa myezi ena bano badde babeera kibuli naye nga nsonga zabaddemu obwenzi omusajja mukulu amanyikiddwa nga Anodi Baba girlfriend we yamusse ensonga zavudde ku bwenzi omuwala ndowooza yabadde agamba nti omusajja mukulu badde bamukubiranga amasimu ag'okumukumu abawala nga bamusindikira ebifaananyi nga bali bute mukazi wattu nga bimunyiiza ng'oluusi agenda akomawo kiro obudde nga avaawo waka akomawo kiro obudde nga bugenda ku kyanga yina atamidde ng'abadde mbakazi mukazi wattu ng'ali lubuto n'azaala omwana bamulese ali myezi 4
Yamufumisa ebiso kubanga abatuuzi abadde babeera okumpi naye era abasinga babadde mikwano gya mwana muwala ono girlfriend wa Arnold Baba walembe ebitundu by'ekibuli bagamba nti oluusi babadde babakola ki bawulira nga oluusi balwanagana bayombagana nga bamanyi ebyobufumbo era ng'omuwala oluusi amanyi okugerako ne banneyiba be n'abagamba nti omusajja obwenzi asuusi jjukiro nabadde mwana muto omwana muwala ono abadde yava ewaka ng'abo bamanyi nti ali ku yunivasite asoma kumbe ali mu bufumbo era famire ebadde tekimanyi nti nno omwana ono alina ne boyfriend nti alina n'omusajja nti yazaala n'omwana kuba badde yazaala omwana ng'omwana ali myezi 4 gye bali abaana bangi nnyo babeera ku zi yunivasite abazadde nga bamanyi nti bali ku ssomero basoma kumbe tebali ku ssomero bali mu bufumbo abaana bangi nnyo babikola ku abakola enkola eno bangi nnyo ku zi yunivasite abazadde nga bamanyi kirala nga n'omwana akola kirala katono omwana abadde mu bufumbo ne musajja mukulu Arnold nga famire temanyi na kumanya famire egenza okuddamu okutegeera nga ate omwana atiddwa ne beebuuza ati omwana atiddwa atya nti abadde alina n'omwana ate abadde alina omwana yamuzaala biseera ki famire neesoberwa kumbe abadde mu bufumbo okumala ebbanga ng'era abazadde sente zibamweza school fees ng'azikola ki ng'aziteeka mu byakozesa waka kulabirira waka kuyambako mwami we Arnold kubanga omuwala yabadde ayagala nnyo Arnold ne Arnold nga musajja kugamba nga bamanyi abavubuka bano abazunga mu bakazi kugamba Arnold yabadde yafuna mwana muwala ono naye ng'asigamba nti yamufuna nti atebenkere nedda ng'akyatabala mbakazi ng'era abawala abakwana okumukumu ate mwana muwala nga kimunyiiza nnyo kyamuviddeko kubanga amusogga ekiso kubanga bwe yamutemye etemi n'amusogga ekiso bamudusiza mu ddwaliro ekibuli gye yafiiridde ono bamulesa akyali mulamu naye ng'asobeddwa ng'ayigalidde mu kisenge kubanga banneyiba bawulidde ensasage nga balwanagana ne bagenda bakola ki ne bagenda bakebera ekiriyo bagenze kuba oluggi nga Arnold ali mu ddiro nga yeebase mu kitaba ky'omusaayi ng'akyalaajana okumudusa mu ddwaliro ekibuli gye yafiiridde kati bagenze okudda ewaka mu maka ekibuli ate basanze era ne mwana muwala akoze ki naye yeefumisa ekiso yeetunza ekiso nga naye afudde ndowooza asobeddwa nga yeebuuza ngenda kubikola ntya lwaki ate muso banyi ebiseera ebisinga obusungu bubaawo n'oluusi okola ensobi kwegamba ne weebuuza ekyokubuuzaako nga tukitegeera kati okutta omuntu oba ogenda kuttunka kuba musango bagwa mada kuba kutta muntu bajja kusiba mayisa myaka gyonna ng'oli mu kkomera n'agamba sijja nze bino kukola ki sijja kubegomera sijja kugumira kkomera naye n'akola ki naye neyetta era ne bamusanze yakoze ki yafudde dda kwegamba yasse boyfriend we naye neyetta byabadde kibuli poliisi ekyagenda maaso n'okubanga ekola okunoonyeza okw'enjawulo okulaba bana bafumbo ye omwana biki Arnold famire ye bebaani kubanga famire y'omwana yo yeebuuza omwana abadde yagenda ku ssomero ate kijja kitya okuba nti ate abadde mu bufumbo kyababuuseeko beewuunyiza nnyo ne ssekwewuunya yenna okuba nti ate omwana gwe badde basuubira ku ssomero nti ate abadde mu bufumbo nti ate abadde alina n'omwana kyababuuseeko bakyewuunyiza nnyo bagita Faridah TV egi subscribe button gende kale gimpereka era nga munnange byebyo bagita Faridah TV egi subscribe button gende kale mbatomedeka abali Saudi Arabia Bahrain kwosa ne mugwanga erya Oman abali mu America mu Chicago mbagamba nti muri batabu nnyo University of Chicago mbagamba nti muri bakabi nnyo n'abali e Boston Kitalo nnyo kya musajja mukulu n'okusana girlfriend we mbere bulungi mweraba mbagala nnyo Faridah TV